ntuusa okusaasira kwange eri famire naddala maama Balagadde Ssekadde, abaana n'abazzukulu, ate era n'ekkanisa ya Uganda yonna n'obulabirizi bw'ennamirembe okusinga kadde waffe gye yaweereza emyaka 15 ng'omulabirizi. Tujja kusabirwa nnyo Bishop Ssekadde kubanga tumumanyi nga musomesa omutendeke, ate era nga yatuyamba nnyo okusomesa abaweereza, nange kennyini yansomesa nga ye mukulu w'ettendekero ly'abaawule mu Uganda Mater Seminary, era yanyaniriza atusomesa, nze yansomesa worship, ate era yabadde mukulembeze nga somesa administration, naddala ng'akomyewo okuva Birmingham University gye yakolera master's degree mu social works and social administration. Abadde muteesa mulungi, tujja kumusubwa nnyo Yesu kuba yali yalokoka, tujja kimusubwamu nnyo, naye ate wadde abadde yawummula naye nga tawummulanga ku mirimu gya Mukama, n'olwekyo tujja musubwa abadde ajja n'atuwa amagezi n'awulira kino nayo ng'omuntu omukulu, kuba bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala lye walaba, abadde atuwa amagezi, tujja musubwa nnyo. Era juzi twawadde n'olukuŋŋaana lw'abalabirizi bonna abaawummula ne bamaama Erweza, babadde abantu 74 naye yabadde omu ku abo bawa ebirowoozo, ate ng'era we twavudde nga tuteesezza bakomewo ate mu Julaayi omwaka ogujja nga okuva nga 22 okutuuka 25. N'olwekyo tunaamusaayirwa ebirowoozo bye ne pulaani zonna ezibadde ziteekebwa olw'okuzimba ekkanisa ya Kristo. Era buli muntu abanga Mukama alina ekifo mwatadde, kola ebintu ebiweesa Katonda ekitiibwa ate n'abantu. Tutumbule okwagala, okuteesa, tulwanyise ebintu ebikyamu, kubanga newankubadde omuntu ayinza okuba nga ali mu ddaala akiri yonna, okufa kugenda tutuukako. Tumanye nti olunaku lumu tugenda kuva mu nsi muno tulyoke tutuuka awaka, wagenda kubaawo okusala emisana. Olwekyo buli muntu agayisa agabi, emize emibi, ebintu ebyo tumanye nti ffenna tulina gye tudda, tutereeze obulamu bwaffe ng'abantu ne bantu bannaffe ate ne Katonda. Twebaza Katonda olw'obuweereza bwa mukadde waffe Right Reverend Balagadde Ssekadde, aweereza bulungi kubanga nze nga sinaba kuyingira buweereza yali muwandiisi wa bulabirizi, era yeyambuuza ebibuuzo binasobola okuddamu. Tusaba omugenzi Bishop Kauma naye bwe yambuuza yali akyaliwo, naye kyenzijukira ddala obulungi nti nga akuyigiriza okubeera omumalirivu ate era n'okunywerera mu kuweereza Katonda kwakuyitidde, kuba ekyo yakinyweza nnyo. Nzijukira bwe twali nga tuyingira obuweereza, ate era ne mujjukira nga nsindikiddwa ogenda okusoma obuweereza we yafuukira omulabirizi, ate ku nkomerero yanjawula yanteekawo ng'omudikoni mu mwaka gw'1996, ate 1998 nanjawula ku bukadde bw'ekkanisa. Tumuyigiddeko okuba omukozi ow'amaanyi, tumuyigiddeko okubeera nga abuulira enjiri, ate enjiri erokola, era ekyo kibadde kikulu nnyo, era kwe kuyitibwa kwaffe kubuulira abantu enjiri erokola, ebawa essuubi. Era newavidde mu bulamu buno abadde aweereza n'amaanyi, ng'ateeseteese n'okuweereza ku Sande, enteekateeka gye namukwasa kubanga abadde nga ampanirira ng'abalabizi abalala bonna abaawummula bwe bali, nga batuyambako emirimu gino mingi. Kibeeru kyali sikisiiriiza, omwami w'essaza ly'e Busiro, kyakusalirwa nnyo nti olunaku olwaleero tuli mu kukungubagira kitaffe mu Katonda Bishop Balagadde Ssekadde. Bishop Balagadde Ssekadde mutegedde ebbanga ddene, kusooka okumumanya ennyo namumanyira ku bakadde bange ng'azze okuyigiriza we Nakiwogo,
ate muto wange bali mwezi wali agenda kubeera nga agattibwa. Maama n'amusindika n'amugamba nti oli mukatuliki naye bw'oba oyagala okubeera nga bakugattira mu balokole sigenda kukkiriza muntu yenna yenna kugatta, wabula okuggyako genda ogambe Bishop Balagadde Ssekadde yabakugatta. Kitalo nnyo eky'okuviibwako mukadde waffe ono abadde omutabaganya w'abantu, era njagala okusooka okubeera nga ntuuse okusaasira kwange eri obwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja Kabaka, kyaki y'abakristaayo, Archbishop tukusaasidde nnyo, wamu ne babishop abalala ababadde bakola ne Bishop Balagadde Ssekadde olw'okuviibwako kitaffe mu Katonda ono. Era nga we nayingirira mu buweereza omulabirizi ono awummudde kaakati kitaffe mu Katonda Samwiri Balagadde Ssekadde yali muwandiisi. Bwe tutyo ne tutambula naye okutuusa lwafunye obulabirizi era n'asigala ng'ali naffe newankubadde yawummula. Ekikulu ennyo kitaffe mu Katonda ono abadde n'omukwano ogw'enjawulo nga bakristaayo ffenna atumanyi bonna anaddala abayise mu buweereza bwe. Kyabadde kyantiisa nnene nnyo akawungeezi k'olunaku lw'eggulo eyabadde Mmande bwe nafunye essimu okuva e Namirembe nga bankubira nti omusumba omukulu mu Ntebe afudde, nensooka ntya nnyo. Nze Reverend Julius Matovu, omusumba w'obusumba bw'Enkumba mu bwa Ssaabadinkoni buno obw'Entebe. Tuli wano mu kukungubagira mukadde waffe ate era n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe. Taata omulabirizi awummudde kaakano, twagala kumwebaza olw'obuzadde kubanga ekyamazima abadde mulezi, abadde ayaniriza, abadde ayamba, nga ne bwakuwulirako ensonga ng'akuyita ng'omwana n'akutuuza n'akubuulirira ate era n'atulambika